ako bobi wine buli mbeera n'abalemerera kati nga bagamba kati lwaki tetulumba Solomon awolowooza tayinza tuddamu okitegeera so nga balowooza solo baddamu naye omusajja tasobola kubaddamu nze mumanyi era mwekakasa nti tasobola kubaddamu kubanga nze Solomon gwe mmanyi Solomon ye muntu atalina kyakozesa kikuba yadde neki era naye alinga nze nange wondaba ndi kwala ali era sina kyenkozesa nebo ebintu byenkola abantu abamu bagamba mtu mwana bakozesa biki nenga tewali nanyiga bunyizi nengambo why bana abasajja tebagenda kumanyira nga ndaba bwenti nengamba nina okukola ki nina okuvaayo so Solomon mwana ali innocent era nze mbagamba mwesonyiwa omwana mumuleke asome ebitabo bye mumuleke kubanga kina bwe kigenda omuto kyalinga psychologically kigenda muto kyalinga mute mukimanyi kwanga bwabikula essimu ye bwati nalabanga Solomon gwe boogerako nenga tayina kyamanyiko kubye mumwogerako Solomon gwe manyi emabegako yajjako ewakanga mulwadde era ne bamujjanjaba naawona naddayo ku ssomero ngalwadde kingo yabadde alwadde covid ne bamujjanjaba naawona kati bamala okuwona gaddayo ku ssomero bana batalina byakwogera nga bavaayo batandika okugamba nti ate simanyi bamukute n'ebiralagalagala bamukute n'ebiralagalagala wa mu ssomero munda oba kale bamusanze nabyo ani gwe tuvunaana saawa zino tuvunaana essomero muyina security yabiisaawo kubiyingiza wabula muganda wange nze kyenina okugamba nti dictator akola buli kimu kubanga nze nzijjukira twali ekitalya abasajja abo ne bagezaako kutuseetinga essimu mu bintu byaffe bye baali batuleetera okwagala okulaga bali nti bayina ebintu bye batusanze nabyo batuteekeko omusango mwena mukimanyi nti baali batusibye nga tetulina musango naye bakyali abo nga bagezaako kunoonya omusango gubasobola otuteekako bakole ki batusibe naye banange nga bumanyi nti Katonda ali ku saidi yaffe ekyo nakyo twasobola okukola okiyitamu so basobola okukola buli kimu ne bagimuteega mu bintu bye naye essomero terinavaayo lyogere ku nsonga eyo kati gwoyogera ng'ani toli head teacher wa ssomero kati mmwe aboogera mwandibadde mu kikomya kubanga timumanyi byomwogerako mulinde director w'essomero oba head teacher aveeyo ayogere then tukole ki wabula nze ku byempuliddeko aboogera waliwo abakozesa kanga nawulira nti ono omutamiivu gye yali asomera kati baagala ebyafaayo bikwatagane n'ebyoli nti entono yamalira wano senior 6 nti kati noono we yamalidde oba ye yatulidde ebigezo byesegeera so byebyo bigenda mu maaso bo basobola okukola buli kimu nga baagala kulebesa wabula kyenjagala obagamba nti Katonda ali ku saidi yaffe era mu abagala ebigambo bya president tasobola kubiddamu olaba mu mulumba n'asirika kati mulowooza nti bwanaalumba omwana agenda vaayo ayogere wabula ffe ababiraba tetugenda sirika nze sigenda sirika okitegeera kubanga Solomon mumanyi Solomon mukwano gwange era bw'abaire waka nkubirako ne kasena nga bobyanga mwana stole ki ninga ndikiriya nti mbadde nkubongako kyakali okitegeera so ekitegeeza eno diversion mwana tebalina bye batugamba tebalina byakwogerako kati tulina ensonga enkulu ze twandibadde twogerako muganda wange naye kati bamanyi nti bwe batuleetamu ebyo tutandika okwekuba okitegeera wabula ate waliwo baganda baffe bendaba nga babakozesa ensobi ate ffe bennyini nga ffe ababitambuza oli n'ayagala alage nti aligezaako kudefendiwa kumbe agezaako obitambuza bannayuganda tulina ensonga eziruma bannayuganda ze tulina okwogerako okitegeera baleme tudaivatinga tukozesa nsobi so kati tunula mu kamera wano obakakase Solomon talina kyakozesa alina kusomera asoma Solomon talina kyakozesa yadde neki n'ekimu ali ku ssomero ali mu ssoma yabadde mulwadde mabega kaawo ne bamujjanjaba naawona naddayo ku ssomero kyekyo muganda wange olina ekirala kyombuuza